nze Said Damascus ndi muzzukulu wa Mugema. Njagulizaako olwaleero kankyogere nga bwe ndowooza bwe kiri International Women's Day. Awo kiba kijja mu bwongo bulungi kuba mmanya nti mu nsi yonna lunaku lw'abakazi, naye mu Uganda lw'abakyala. Ekyo kitegeeza nti waliwo ekibinja ky'abantu katugambe bwe tuba nga tulina abantu baffe mu ggwanga nga balinga obukadde 45, olw'okuba nti nno abakazi bali bangi ko bayinza okuba nga bali obukadde nga 3 katugambe oba 32, simanyi ngerageranyiza kwaba abakazi obukadde 32 wandiba nga aliwo obukadde nga 2 n'ekitundu bulinanyirira olunaku luno kubanga lwaweebwa abakyala mu Uganda. Omukyala wanjawuloko mukazi. Mu butonde Katonda atonda ebintu bibiri, ekimu kisajja, ekirala kikazi. Kiyinza okuba ensolo, ayinza okuba omuntu, ayinza okuba omuti, ayinza okuba ekyennyanja, naye ng'atonda ekisajja n'ekikazi. Obwo bwe butonde. N'olwekyo omuntu wazaalibwa bw'ataba musajja aba mukazi. Emyaka ne gigenda ne twawulamu nti ono mwana, ono avubuse, ono akulidde ddala, nti ono muwala, ono kati afuukidde ddala omukazi, ku nkomera ayinza okufuuka omukyala. Kati obukazi bw'omuntu bwe butonde bwe, n'obusajja bw'omuntu bwe butonde bwe, era bisaako okubeera nti ono musajja, ono mukazi. Bw'okula omusajja n'atuuka okuwasa n'awasa mukazi we, gwe omusajja bw'ogamba nti ogenda kuwasa n'ogamba nti mpasa mukyala oba owasa muka munno, omukyala afuuka omukyala ng'agenze ewa bba. Omusajja oyo n'afuuka omwami mu maka, n'omukazi azze n'afuuka omukyala mu maka. Ne wabaawo omusajja n'awasa mukazi we ne bafuuka omwami n'omukyala. Bw'ogendanga okuwasa n'ogamba nti mpasizza omukyala, kiba kitegeeza owasizza muka munno. Owasa mukazi kuba gwe oli musajja ne bifuuka omwami, ono n'abeera omukyala. N'olwekyo mu Uganda tuyinza okuba tulina abakyala kale tugambe nti miliyoni nga 4. Omukyala y'oyo alina omufumbo, omukyala y'oyo alina ebitiibwa by'atuuseeko n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ennyo obumujja mu lukaano lw'abakazi ne lumufuula omukyala. Mu ngeri y'emu n'omusajja afuuka omwami awasizza oba ng'alidde obwami ewa Ssaabasajja oba ng'alina obuvunaanyizibwa era obutuusa ku tulo okuba obwami n'obukyala kitiibwa. Kati ewaffe Mawuggwe gyenzaalwa olunaku luno terubakwatako mu Uganda, kuba luno lw'abakyala mu Uganda. Bwe lulifuuka olw'abakazi bonna, olwo n'abaana abato abakazaalibwa lugenda bakwatako nga bawala, n'abawala ab'obuwala abavuuse lugenda bakwatako, n'abakaddiye abakazi abakaddiye lugenda bakwatako. Tuwunzika bwe tuti tulina enjogera esinga n'okukozesebwa abakazi eri bakazi bannaabwe nti buli kuggwa obukyala si bumbejja. Omuntu ava mu bukazi n'afuuka omukyala, naye ekitiibwa ky'obukyala kiyinza omuggwako n'addayo, era n'afuuka nakiyombekedde, n'afuuka nnamwandu, n'afuuka kyetwala nga bw'ayagala, olwo obukyala buba buguddeko. Obukyala kitiibwa eky'ekitonde ekikazi, ng'obwami kibeera ekitiibwa eky'ekitonde ekisajja. N'olwekyo omusajja awasa mukazi ne bafuuka omwami n'omukyala. Obukyala kitiibwa lubanga olunaku olwaleero lw'abakyala, abakazi bonna baavaamu. Mu butuufu ate kituufu mu Uganda, omukazi ow'e Mawuggwe, ow'e Kannabulemu, ow'Egindi, ow'e Luweero, owaki talumanyi, naye abakyala yonna gye bali beemanyi era bagenze dda gye lujagulizibwa. Si ndowooza bulowooza, njogera mazima agafa mu lulimi olwaffe. Byebyo, nze Said Damascus muzzukulu wange. 88.8 CBS FM.